Abatuuze b'omu Kinaawa ekisangibwa mu tawuni kanse y'e Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso baguddemu ekyekango olw'omuliro ogutannategeerekeka kwe guvudde okukwata amaka ga munnaabwe mu kiro ekikesezza olwaleero era ne mufiiramu abantu 3 balamba ababadde mu nnyumba eno. Abantu abafiiridde mu njega eno mubaddemu Hajati Salima Kabenge abadde atemera mu gy'obukulu 50 ng'era yabadde nannyini maka gano Aisha Nambi muwala we kw'ossa ne Ayubu muzzukulu we era nga we tutuukidde mu kifo kino ku makya ng'emirambo gyabwe giddusiddwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa. Abatuuze betwogeddeko nabo bagambye ng'omuliro guno bwe gwatandise ku ssaawa nga 4 ez'ekiro nga bagenze okuwulira enduulu kw'ossa n'okulaajana kw'abagenzi kyokka nga bagezezzaako okutaasa naye ng'oluggi lusibire munda ekyabaleetedde okufa ekiziiro. Akaya najjaawo n'ayita muwala we genda otuuka ng'omuliro mungi tugezaako okutaakiriza ng'abantu bafiiriddemu so bwe kyabadde nezabadde ssaawa 4 n'eddakiika 45 kuba ntibadde tutudde awo basatu. Ate abalala bategeezezza nga bwe baaluddewo okuwulira enduulu z'abagenzi olw'ebidongo by'ekkanisa z'abalokole okuleekaanira waggulu ng'era kino bakitadde ku masannyalaze obwedda agakyankalana. Eri ebidongo byali bivuga n'ebidongo ano bakuba enduulu tebawulira kubanga senga ba enduulu zawulikise mangu kubanga nawe senga enduulu zawulikise badde natubisole bagwali gwabadde gwakira bana ababadde nga boga nti omwana mulengera nga bwola mulabo eri diriso ngambo tya nti oli abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu mmeeya wa Kyengera Town Council Mathias Walukagga basaasidde nnyo famire y'abagenzi kyokka ne basaba abantu okukozesa abantu abayina obukugu mu kuwayalinga amasannyalaze gaabwe okusobola okwewala enjega nga zino. Amasannyalaze abantu nga muvaako banne ekiro nga mugenda okwebaka mbakubiriza muleke nga mumaze okukyekinga soketi zonna ekitalina mugaso oziggyeko yo fridge bikimu bijjeeko omanye nti nno webase bulungi nnyo n'okumanya baani abawayalinga amasannyalaze muleme kukozesa bakamyufu bannaaye bebaviirako abantu baffe mukozesa amasannyalaze amatuufu ezo waya zibeere insulated bulungi nnyo nnyo nga bazisabise okusinga zibeerawo nga zitaayaya ne zitta abantu baffe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza enjega eno kyokka n'asaba abantu okwewala okuzimba kyokka ne batalekaayo kkubo mmotoka weesobola kuyita ezikiriza omuliro singa ebizibu nga bino bibe. Abatuuze basobodde okuzikiza omuliro wadde ffe poliisi batutegezezza nitugezaako okutuukayo mu kifo ekyo naye okutuukayo kibadde kizibu kubanga amakubo baleetegaliiwo makubo motoka gyeyinza okuyitawo naye tusobodde okuteetenkanya n'okulaba nti tutuuka mu kifo ekyo ne tutaasako amayumba agamu agabadde nga tenabakwata omuliro. Obulamu bw'Abannayuganda bungi nnyo obufudde ettogge olumu nga kiva ku masannyalaze okuvaavaako ate oluusi kiva ku bakamyufu abawayalinga amasannyalaze obubi nga tebakozesezza bukugu bumala. Abaffe kyekiyinza okukolebwa okulaba nga Bannayuganda balekeraawo okufiirwa obulamu bwabwe mu ngeri eya kifamukoko. Kitaka Patrick yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report. Mba muzimba kati ababya mulekeewo amakubo agayinza obbataasa nga muli mu buzibu.